fly Uganda. Uganda is a beautiful country. This is Karuma. Naze ku Lambula. Okay, webale nnyo bale ddala gwe wenna gy'osinzira okuba ng'ogobera. Neebaza mwenna abongedde okusubscribinga ku YouTube channel eno. YouTube channel nnyingi zimulaba ze bateekako ebintu, naye YouTube channel eno njagala okulaga nti ate yo yanjawulo muuko ku YouTube channels endala. Tugenda kutambuza era nga kigambibwa nti kusinzira ku ministry ey'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'omu ttaka. Ebbibiro lino lyatandika mu mwaka gwa 2013 era kampuni y'Abachina eyaweebwa omulimu guno akawumbi ka $1 kamu n'obukadde 7 okuba ng'emaliriza omulimu guno. Naye okusinzira ku inginiya Paulo Tumwine ono nga yakulembeddemu okulabirira era nga inginiya mukugu ali emabega w'ebintu bino byonna byolaba ebikoleddwa mu kifo kino, atulambuzaako era n'atubuulira ku bimu bye batuuseeko, wabula agamba nti omulimu guno gutuuse ku bitundu 99 ku 100 era nga amasannyalaze agasuubirwa okuba nga gafulumizibwa mu kifo kino megawatts 600 kakano bakafunako 3, kitegeeza nti balina bye batuuse. Kakati eno waggulu nga boolaba ebifaananyi bino bye ngenda okulaga, amasannyalaze bamala okugakola eri wansi nga boolaba ettabayini ziri ku mugga River Nile oba omugga gwaffe ogumanyikiddwa mu Luganda mu lulimi olwaffe olwawano muyinza okutegeera obulungi Kiyira. Amazzi bwe bagakuba wali okuva mu kinetic energy mu light energy otuuka okwota amasannyalaze awo gonna nga gatambula bulungi, oba okulaba gakuwera iti ofumbe n'ebintu birala bingi bimukoza amasannyalaze. Akati mukuva mu kinetic energy process ziba nnyingi nnyo ezibeerawo awo okukyusa amasannyalaze ago gafuula light energy ago goyota. Era wano waggulu olaba bakolera buli kimu system wezikuŋŋanyiza amasannyalaze naye nga gasoose kuva wansi eri gye bayita powerhouse. Kakati powerhouse ate weewuunye ekyewuunyisa wano ate olw'okuba nti ebbibiro lino liri ku mugga, naye ogenda kulaba nti ate ne Uganda nayo eyina ttano eno okuva wano kijja kututwalira meters 10 okutuuka weeri, era okutambula wansi eyo eriko kilomita 1 n'obutundutundu 7. Okitegedde? Kakati okugenda kutambula naawe eno wabweru olaba bukyali budde musana, ne munda eno mwanattu ogenda kuwewuunya ate ng'obudde buziba. Batugambye nti waliyo n'amataala naye tugenda tugenda kubiraba, so tambula naffe tukutuuseeko ensonga zonna nga bwe zigenda. Kuno ku mmotoka kwendi tuliko abantu bangi nnyo. Sitiddeko naze ku Lambula. Eno mukujja eno oli mukuzannya firimu oba byaddala? Byaddala mukwana ate biri Uganda. Obadde okimanyi nti waggulu eyo waliyo amazzi? Mbadde simanyi naye ntegedde leero. Yagunga naye nga we tukyalambula, you should remember that Das Aviation School is here for you. You want to be a pilot one day, work in the plane, air hostesses, check-in agents, we are here for you at that. Yeah. Nga boolaba tuyingidde ttano kaakati. Batubuulidde kulimu ebisangibwa mu nda eno. Kikwewuunyisa nti mu nda eno waliyo abantu era nga bw'obalaba boolaba tukulaga amataala gaago gaaka, kati awo otandika okulaba kalayiti kutambula akabanga akamala kaweerako ndowooza era nga bw'otambula ku luguudo kilomita 1 eno n'obutundutundu 7 obugwamu, ndowooza naawe olabira ddala nti ensonga ziba mpanvu ddala. So tambulira ddala nange tumanye bingi nnyo byogenda okuba ng'otegeera. Kino ekifo kyanjawulo nnyo. Atulaba eno waggulu wayitayo amazzi nga bw'olaba ag'omugga Kiyira, naye ate ekyewuunyisa ttano eno eri wansi w'amazzi gano.
ndowooza osobola okuwulira saawundi oyo w'amazzi ayita waggulu. Kati ekyewuunyisa wansi waliyo ebyuma eby'obukadde n'obukadde, era waliyo n'abantu, waliyo n'abakozi abakolerayo, era mu shift C bakikola batya byonna ogenda kuba obimanya. Moshian Media YouTube, subscribinga, likinga, tutambule n'okumanya. Come explore Uganda. Uganda is a beautiful country. This is Karuma. We are having a good time. Why would I be scared? Wapi, I'm not scared. It's a well-constructed area, so there is no need for you to be scared or anything. First of all, there are security measures. They can't construct in such a place and you fear at the end of the day that you fall down. It's a good place. Please come visit Uganda. Please come by. Come have fun. Rasta mani modest money to going here, Obamani want to have a underground. One of a guy, money, the modest money to Soboro Garaba, Gantimani Japani, Ante Japan or Timani money, Kati Japani. What will good is Muchi, Manda waters, that is Indianity, or Tenik Uganda, or what is something at a billy one and a chocha Karimani. Abantu bangi be twatambudde nabo tifefeka abatambudde era twagala okwebaza minisitule y'ebyobulambuzi ne UTB abatutaddemu ensimbi okutalaaga n'okubatuusako information eno. Basalawo nti guno omukutu gwe guliko okumanya n'okutegeera bya bulambuzi, bya bufuzi, bya bulimi, ng'era bw'obiraba bya kooti, bya mateeka, byonna nga bw'obiraba byoyongera okubanga ogoberera. So yongerera ddala okugoberera ne munno mugamba subscribinga, likinge, bangi nnyo ogenda okubanga twatambudde ffeka tulina eggolola Moses n'abalala bangi okulaba nga twongera okusaasanya information eno bannansi babeeko bye bamanya. Obuzibu okukola pulaani y'ekifo kino naleeta bannange okuva e China. Ono quality surveyor ono nga yavunanyizibwa ku bya marketing byonna. Kakati twasanga obuzibu okufuna design y'ekifo kino. Wano we tuli waggulu amazzi gye gayita, kati eno wansi ne tuba nga tukolerayo emirimu okumonitaringa amasannyalaze kyatutwalira ebbanga emyaka 7 naye okutuuka olwaleero tugeneratinga megawatts 600 naye mu kiseera kino ebisatu twatandise obisatulatinga mu bantu. Tusonyiwe, tuli wansi w'amazzi era tuli eno wansi tuli kutambulira mu mazzi essaawa eno tuli mayiro 7 okuva waggulu amazzi bwe gatandikira era kati njagala nsokkenga kwemu dayivu balyoke bakitegeere nedda tokitya njagala nga botole olyoke omanye nti Kirira is coming from here. Tabayini ky'oyinza okugamba nti olujegere bwe luba lwetolerera ku nnanga, kati ennanga eyo neevaamu amaanyi agatambuza olujegere nga lwetolerera ku nnanga oba fuluweero eyo emirundi gyekoma okutambula, eggaali gyekoma okudduka emisinde n'amaanyi naawe g'okoma oteekamu n'olujegere gye lukoma okwetolola, kitegeeza n'emisinde wegiva. Kakati tabayini eno buli lwe yeetolola bweti yingini ya Paulo atunnyonnyola nti amasannyalaze gye gakoma okwekola oba gye gakoma okukolebwa olwo ne gafuluma ate tugafuna eri waggulu gye twakulaze. About power generation. So the power is stepped up. We shall walk out of another tunnel, an area in the powerhouse called a main transformer cavern. That is the one which steps up from 11 kV to 400 kV. Very big transformer. Yes, we produce it at 11. This is voltage now, but each unit is 100 megawatts. Megawatts is like the size of, if I compare, the 10,000 liter tank is a 10,000 liter tank volume. Voltage is like the pressure, because you can have a 10,000 liter tank but with less pressure. Just now depends on the size of it. So that is what the difference of voltage and megawatts.
yes atulaba nakugamba tujja kutambuza ensi eno yonna okutuusa okutegeeza ebyo byonna byoyagala okutegera. Tuli ku Moshian Media, ano olaba tuli Karuma Dam era esangibwa Kirya Ndongo. Ensonga zonna tugenda zituusaako wano. Ekinnya kino kyolaba tugenda kitambula meters 1000 okukka wansi, so n'olwekyo bagambye nti ayinamu ebirwadde agamba ng'ebyokussa totawaana kujja kubanga osobola ozira n'otadda waggulu banoofiirayo. So n'olwekyo wankubadde bateekayo ebimu ebikozesebwa ebiyambako okukussa ebifulumya empewo ebi n'okuleeta empewo ennungi munda, naye bagamba nti oba toweegendereza oyinza okuziyira naddala bwe olinamu obulwadde obwo obugaana okussa obulungi. So tambula naffe ojja kuba omanya ensonga zonna nga bwe zitambula ku Moshian Media. Naye ng'eno ddamu batubulidde singa enaaba emaliriziddwa. Turbine pit where we inspect most of the visible parts of the turbine. So right now this turbine is being turned by water at a speed of 180 revolutions per minute, and that is the designed speed of the turbine to generate 11 kilovolts, which will later be stepped up to 400 kilovolts. Kano kajja wabe munyonyo kali akenda abe muyenga nyiga kati kali wanyiga bweti byaki inda kukolika je nyige kaswezi je kwa nabewa abe najera abe najere banenge je batu maluli yes wakasumuza yudawa wakasumuza yudawa sikuje kwa nabe najera bamanyira baba nkote bulungi kiko kunyika atulawo wano osobola okujja kugoyagala yenna nyina bansumbu abe najera ndikapesa kamwe macheko zine sawa yizo nyika no bweti nemupako And they are not off the shelf. One transformer costs $15 million. So you plan, the chances are low of it happening, but the consequences are high. That's why it guides our facility. So you'd rather have a downtime of 1 week, because if something happens, you just need 1 week to take this and next. mu Uganda ndowooza eri emu yokka esange owaaye eyo ambulance twadizainingawo nange ntyamu kubanga abantu bwe bandekayo nze injiniya sibyekakasa bulungi bayinza kuba mukama Balaba zombi ziba zigoberere notukano katezebwa muso ng'olinawo buloka notekula noyita mu kageti akatono asi noyigira nozirekawo eyo firimu yali under the tunnel noyingira nze nga nze director nga mwe bazanyi bonna ne bafa asigalawo aboko aze zombi yenze kati oba otuuka bwerolooza kiba firimu sita setinga ekintu ekyo nemubanga mwetekufa mwattu firimu sita tafa obeza wali okiwuliddeko kubanga alina obatekamu paniki ebandaddako ki agenda kukola ki naawe n'omutandika omulowooza buukira wali kale singa abuukidde wali kale singa ayise wansi kumbe ekyaliko abakolaki awo ababaagala aba atuuka wali wabweru alowooza zombi azimazeeyo n'asanga wali endala ezimufenka sayidi eri walina pati tu tugenda kukulambuza Uganda mulowooza okulowooza tuli mu America tuli eno tano muganda wange bw'oba oyinamu ebizibu ebyokussa totawaana kujjayo era gwe wenna agoberera tokigezangako kino kyenkoze okuyingira mu ttano eno ttano bambuuliddewo nga nnyingira nti nzibu nnyo naye kati ngifulumyemu abadde atulaba olowooza obudde bwazibye edda
ne wabweru ziri essaawa 7 ez'emisana ze nkusiibudde awo tutukomye tujja kuddingana olunaku olw'enkya.